bw'oba okyali mulamu obunene bw'ensozi zo butegeeza kimu kyokka nti kye yakutegekera kinene okusinga abalala kye balina. Ebiseera ebisinga ekitumalamu n'obeerawo ne weemulugunya olaba abalala bye balina, kale gundi alina n'egundi alina n'egundi gwe nali naye naye alina. Mukama nze nakukola ki? Nze ndi ku nsozi neetoolola tezigwayo. Bw'ati bw'ayogera Mukama mu Isaaya 5:10, kubanga ensozi n'obusozi biriggibwawo naye ekisa kyange n'endagaano yange ey'olubeerera tebiri kuvaako. Bw'atyo bw'ayogera Mukama akusaasira. Ensozi ezo z'olaba wandibadde wafa dda, naye waliwo ekisa ekikubiseeko. Waliwo endagaano Mukama gy'ayina ey'okusanyusa. Togenda kuva mu nsi muno ng'olabye Setaani yekka, nga Katonda okoma kukumusaba naye nga tolaba byakola. Kiŋŋambira abantu basatu, togenda kuva mu nsi muno ng'olabye Setaani yekka, nga Katonda okoma kukumukkiriza kukumusaba nga tolaba byakola. Never, never, no, 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 no! In the mighty name of Jesus. You are not going to see one version. Togenda kulaba Setaani yekka. In fact, Katonda alabika naye waliwo endaba gye twagala omulabamu. Twagala ekintu ekiri tangible. Obulamu bwe tulina oluusi tetubulabiramu Katonda, naye nga Setaani yajja kubba, yajja kutta, yajja kuzikiriza. Njogera n'abasajja n'abakazi, njogera n'abawala n'abalenzi abaakulira mu nnaku nga bwe nakula, nga Setaani yakugezaako okukutta ng'okyali mu lubuto, nga n'olwaleero akyalwa n'okukutta, naye nga ekisa kya Mukama kikyakubise. Zikubire Mukama engalo ez'amaanyi, zikubire waggulu, kubanga gw'okiwulira nti waliwo ekisa. Waliwo ekisa kya Mukama ekikyakubise. Abange, bw'osiriikirira bw'oti n'otandaba nakundaba n'ozibiriza amaaso go n'otandika okuddusa akataami ng'oddayo emabega, okkiriza nti waliwo ekisa n'endagaano Mukama byakuumye mu bulamu bwo.